Olutalo lwa Fifi the Queen ne TikTok omu alulu no mukwano tulukuleetedde binaggweerawa buli omu ali mu kuba nti nno asabula munne. TikTok avuddeyo n'abeera nti nno asabula Fifi the Queen ate ne Fifi the Queen naye n'akomyawo omuliro. Kaakati nno mukwano ensonga kwevudde bwe buvidiyo buli mu kusaasaanyizibwa ku TikTok okwo mukwano obwa program eyakanayo kyani Fifi the Queen gye yakolanga ku TV Ayogede. Bwenkuyita zolo nga ogamba ndi mubi era abatula basogamba nti ko kuzolo ne mawube wankyaziza kale kati mawube kubanga byombuuza nkuddamu ekituufu naye gwe toyagala kimanya walolabyeko ensiri oba ebikunga bikola omukwano gwobeerayo n'obiraba si bwe bwakatala bwe twogerako naye osobola okweraba ng'okola omukwano kubanga nze ndi muntu obufaananyi obuli obwerera obuweereza bagundi bo kyukyukyo obu kubanze ndi muntu kati gwe omuntu okugamba olaba simanyi omukwano gw'emmese mabaati wali ogulabyeko si bwe gundi obwe tugamba nti wava ebiseera ebimu ovaako nga gwe bwabeeranga ne looja titompaayiriza nnyo sigwa mugobya mu gundi bafana site yagoba looja mu gundi ebibuzo ebikuwokya totandika kwekwata ku bisubi omuwala mwakomawa sigwa agobya looja omuwala mwakomyawa sente zonna zonna za lonchi nguwa zirya bangi bavuddeyo ne babeera nga abanenya Fifi the Queen nti ebibuuzo ebimu bye yabuuzanga abantu bano byali bibajjako waya. Kaakati nno waliwo TikTok gwe twagala okubeera nga tukuwa avuddeyo ate n'awa level Fifi the Queen oluvannyuma lwa Fifi the Queen okuvaayo n'amwambalira. Katsoke tukuwe Fifi the Queen engeri gye yambaliddemu TikTok ono ate tukuwe ne TikTok ono munange atatya biduduma eyazeemu Fifi the Queen. Olutalo no lukyagenda maaso katsoke tubeere nga tukuwa videos zino. Like I already say, my name is Fifi the Queen mchala nsubugomu what bobo yagala likes and comments ngolaba ki account kikutuddemu bolo my name naye kyoba okola ekikulu spell the name rightly. The name is Fifi the Queen. Ofune comments and likes. I always I hate it actually. I hate it when I have to come in a battle or one-on-one with a fellow woman. Chinuma kubanga abakazi muri banafu. You're fragile. You're weak. Temuyina emotions is strong kurana ntalo. Just lwakubanga abamu mwewanika. Bwema njogera ku bintu by'abasoma like professionally ngatogera ku certain profession tekitegeeza nti buli yasoma obeera professional buli wamu bw'oba musawo oba professional mu busawo bwe tuba twogera ku byabatabula ebizigo ku byabatabula eddagala ly'amannyo nga si kye wasoma wadde wasoma oli lawyer you're not professional there osirikanga busirisa abamanyi ne boogera kati bwe tugenda ku nsonga z'abamawulire bw'oba totegedde bireke it's not a must nti okutegeera olina okutegeera it's not a must. Naye nga nze professional journalist eyagasoma nno. Nagasoma ate nengayita. Bwe mba nkola ebyange nga byabasoma biba byabasoma. Ate business gye nasoma seebuuza kwataagisoma kuba batotegeera. Tojja gitegeera. Kobeere ng'oli lawyer sikubuuza kubikwata ku mawulire. Wabula mbikubuuza ndeese emisango kuba emisango gigwa mu docket gye wasoma. Kati waliwo wano gwendabye mukazi watu Bambi bantaginza ate naye nantaginga wentegeredde nti Bambi ayagala comments and likes. Ayogera ku program yange gye bayita Kanayo Kyani. For starters, obwongo bwo bujjeemu obuugi obugambe ekigambo Kanayo Kyani means the hot seat. That show kankuddemu nkunnyonnyole breaking ebigambo mu lulimi lw'otegeera. Eba ne producer, ebeera ne script, ebeera ne editor. Tebakwatanga bagenyi kujjamu, they were invited nga n'ebibuuzo babibagamba. They came aware. Bajjanga nga bali aware bonna of what they were going to go through. So I can't fight you, unfortunately. But heal, ekikuluma kiwone mukwano. Bekiba kiganye. Mugwa gufule wetugire waliwe kumpi n'ebijja byammwe kubanga tulina na sente zigenda vuga mulambogo. Unless mwene omusajja akola ku petrol station anatugwa amafuta g'obwere. Bonone tekako jja kugweddalu mukazi. Unless you're just here for comments and likes, but if you want a one-on-one, totandika kugwaddalu. Kigambo nakyogedde let men go for DNA test. Bakebera abaana baabwe naye basooke bagende babakebere waabwe bakakasenga ne waabwe ye waabwe. Kati gwe mukazi gwe kiba kyakulumye. Nyobutwa bitch. Don't pull those tricks with me, woman. Don't.
Waliwo ebintu by'olina okureasoninga ng'omuntu n'ogamba bannaye ono omuntu mukalakata ku nsi n'ensi. How are they going to feel? How is it going to affect them? Right now these videos are going viral on TikTok. Bajayo ka video kamu ku video bwe wakola. No one is going to explain to the number of people abatayina masimu back then abagayina kati nti it was just a program. No one is going to do that. No one is going to do that. And if you had some sense and you're professional enough, then you wouldn't come out nga wompise a nobody nga ojo kumbulira obonziramu. You know what a professional does? They keep their mouth shut and they act professional. Since you was professional and you think you is, wandibadde toddamu na kumpita a fool. That's not how a professional acts. Woman, relax. Old hair okumanya wekagwayo. Gotta relax you. Oh damn, I don't want to use that language with you. And you start trying to tell me some money. Woman, relax. Don't fool me because I reason. I use my brains to reason. However professional and however scripted, senge jango muntu ali mu kumagezi, is this really worth it? Oku humiliating mukazi munange ku TV ensinensi jeraba. Is it really worth it? Because you're professional? Because it was scripted and you was told to do whatever you did on the program? Why don't you do it? Why didn't you pursue it up until now? Because you saw how bad it affected your career. People came for you. People attacked you for that very program. That's the reason as to why you quit the whole program and stuff. Singa yali eri nungi nga wojikolo besanti nungi era bali bajagala singo chajikola. Don't pull those tricks with me, woman. Don't. Osengeja ng'omuntu ali mu kumagezi nga we sent oli mu kumagezi. Sengeja. Know what to say and what not to say. You cannot call out on women. Oli mulogo, oli malaya wetunda. Lwaki webaka n'abasajja n'abasajja. Omukazi ategeera nti TV terabibwa muto. Era muto ye muntu mukulu yekka n'abate balabibwa. Nodda ku television erabibwa ensi n'oyogera ebyo ebintu by'ekisiru. And you're telling me you reason? You're professional? Women, relax. Don't come for me because if I come for you, you won't like it. I promise. I promise. And for your own good, get my name out of your... Don't come for me. Respect yourself. Professionalism in a way tuka. And if you're professional enough and you know something is going to affect your career, you wouldn't be yapping right now. Choba chowa kola chari chitufu. You wouldn't be yapping. Waliwo kye bayita okusengeja wandisengejeza ng'omukazi n'omanya what not to tell a fellow woman ku TV erabibwa ensi n'ensi Kenya, Tanzania, where people might be watching you at that period of time. Know what to say and what not to say, and you're here justifying your actions. Give me a break. Chokumanyira n'okumanya biba byawufu. Bwana njagala kola violence naye bamutandikidde kwani atamanyi nga tamanyi nti tamanyi abamusiru nnyo. Did you see anyone reporting that show bitch? No. Kitegeeza totegeera tomanyi. Tuza akagati katano wansi bakubulira abamanyi. Take a minute otegere nti oli mukazi mukulu. Likes. You're no longer relevant, woman. You're no longer relevant. Talking to you, getting likes. Was your video the first video Janakola? Is it the one that got me likes? I talked about you because I felt the need to. Because you needed to be reminded. Mumanyi mugenda ne mwerabira nti yes, someone is professional, but sometimes even when you're professional, you're supposed to use your brains while doing something. Your program, yes, nari nchitegedde tolowooza nari sikitegedde nti it was a program, what. Tato siri was abantu nti everything you say online oba on air is always scripted. Yeah? Temwatula n'oyogera n'ogamba nti oli omuyimbi agenda kuddamu kino naawe omugambe kino. Only the questions that you asked were the ones scripted, but the reply of those people were not scripted. Meaning kyonna kye baali baddamu baali bakiddamu at heart or oba engeri gye baali bafeelinga. You instigated those people. It was as if you were interrogating them. Ngwa olumiriza.
Egwe, oli malaya. Okakasa. Some cried, some wanted to even attack you. Abambali bagala kukuba. And you're telling me all that was scripted? Woman. Obuzibu bwe buvudde bwe buvidiyo buno Fifi the Queen we yakola nga twagala tubeere nga tukuwayoko ku buvidiyo nga 2-3 obeere nti naate olaba olutalo we lwasinze okuba nti nno luva. Aleni wadiba mama wo yakolimira taata wo yakolimira oba bino bagamba wayenda kumba gusirani gwa kutambulira. Fifi yogera byoyogera ngo bitegeeza. Lwaki tofumbirwa watu wadiba? Yogera byoyogeza ngo kudiba nati ndagenda wa muzee. Kudiba sadiba. Bawo yani watu wadiba. Bawange jali. Bamuyitani. Bannange. Oyagala kibinyo laba ne kapera ino mukazi nsi yonne mumanyi. Oyagala mu binyo tayogera. Omusajja wange wali saagala muteeka ku mpewo kubanga abakazi bangi nnyo abasobola omunoonya. Nga gwa balala obabba ne batanyiige ne bakulensinywa naye kababbe ku wotere. Fifi yogera ebintu byongo bitegeeza. Bamuyitani erinnya musajja we. Jali. Ya sigame ntaliyo. Jali. Bamuyitani. Wali. Akuswaza nnyo ne Fifi sigenda mwogera linnya ne bono. Anje basajja babanno boli. Sigenda kumwogera. Basajja babanno bobba. Nedda mukwano. Tekiganja. Ng'otyo okwogera abakazi bayinza okukuteeka. Nedda mukwano. Ye jali. Jali bawa. Afaanana ati. Muwanvu muddugavu. Muvubuka oli ow'obina Uganda. Njakira Sudi bamuwaayiriza musajja waffe. Oyo patani wange tukola naye Mr. Pictures. Ani kotakoze naye atali patana. Embwa eri mu bapatana. Sudi ali mu bapatana. Ate munaye bwoba oyogera va ku byembwa gonde Fifi. Asi wajagala embwa bino mutambula ebula. Va ku byembwa Fifi nkawe kubuulire. Sinatume mbofu w'emindi. Emindi eyo bangi bakyogerera. Ne nantume sifuwa mindi. Agamba nantume afuwa emindi 2. Eyiye ng'obuntu n'afuwa n'eya obulogo. Toloze bw'okola nabo ku mirimu wowe. Bameka baakafanga nkoze nabo. Atologa kutta. Balirayo ndoga bagoba ku mirimu. Ologa bibeeraawo. Kubagoba ku mirimu. Ate babanga yo gyenfuwa balenge banungi. N'ofuwa emindi nti esiranye bannange naye ng'ate nkola nabo babeeraawo tebavaawo. Kati ate beba yaate eba ya bubi. Ofuwa emindi. Sinywa mindi. Onywa ki? Sina kyenywa. Okuleka ku mwenge. Mwengo onywako. Nywako obucupa 2 kamu naye mu mwezi nyinza okunywa mu ogumu 2. Senga nantu mutufu yani. Yenze golaba kono maaso. Mwogerere kubanze gwenda ba ndaba omulalu. Gwe mutebe mu kitwala nga sinnakuba mayinja. Feo bwe bayita obulalu bulala ne fujjo mwawule eddalu ne fujjo. Nze senga Justin nantume nanyinizo nina fujjo bufujjo. Ne sirina dalu. Waliwo yangambye nkubuuze. Byogamba abantu okukola. Anyway no sikikuza kwanga obufumbo oli bufumbo bwalema. Kati tetosobola kubanga obikola. Kati nawe gye wazaala omwana yasooka tusijo. Ajendi. Nedda nyabo. Jentudde bwe. Atolo ziza bafano pakiramu mupakiraawo. Ate buye tata w'omwana. Ye tata w'omwana. Nze gambe gye nazaala omwana. Ayi ne uganda ziza bafana ye tata w'omwana. Welinda nkola okwanjula nkugambe kisi tata w'omwana. Opakira muyina ekiraka. Tonimba Fifi olina omwana gwe wazaala ng'okyasoma. Mulina omwana omutatamera. Namazala ndi ku university. Otyo. Era tata w'omwana gye ndi. Nedda nnyo ate ziza bafana girawa. Ate ziza bafana tata w'omwana. Otwale ekiraka ky'okuba w'omutikiramu. Tata w'abaana omutikiramu. Nawe ne weetaaga okugyeka mu musomo nkusomeseemuuko. Nga bwakulema. Ate nzi gy'osomeseza atuddeyo. Obukugu kyo. Nina obukugu. By the way senga kye tulina okukola tulina kwebuuzaako bufumbo bwalema kubanga kyokola kupromotinga bufumbo bwalema. Mu mawulire amalala munnayuganda wuuno Bambi yafudde nga yakakomezebwawo mu ggwanga lyattu Uganda naye nga munnange kigambibwa nti munnayuganda oyo gw'oli mu kulaba mu bifaananyi yalongoosebwa e Buwalabu we yali nga akyali ku kyeyo yalongoosebwa era ebamala okuba nti no bamulongoosa munnange ne babeera nga bamukomyawo mu Uganda kaakati mu kutuuka mu Uganda ate munnange ono yafudde mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala. Ensonga za Fifi the Queen tezinaba kuba nti naate ziggwa wabaluseewo olutalo olulala. Olutalo nno luno lubaluseewo lwa firimu. Okusinziira ku Godfather avuddeyo n'alabula Fifi the Queen n'amugamba nti alekerawo okuba nti no abba ssente z'abaana ng'abalaganga bwagenda okuba nti no abayingiza mu kuzannya firimu. Ono n'agambye nti no bangi abayingidde era ne basasula ssente zaabwe wabula ate buli we bakola interviews mukwano nga bagwa kakati
kati Godfather kwe kuvaayo ne yeebuuza nti gwe guno omulimu Fifi the Queen gwe yayingira ogw'okubba abaana mbwe abaana bagamba nti agenda kubayingiza mu kuzannya firimu wabula buli akola interview ate azigwa nga ne ssente tezibadde zibwa bw'atyo no Godfather wavuddeyo n'atabukira Fifi the Queen. Newspack channel kwoli katukujukiza okuba nti no subscribinga olikinga kw'ossa n'okulekawo baka bwawo mu comment section. Weera bulungi, weeraba.